mu nuupu nasimbawo ababaka 3 nga nze ntegeera ekigenda mu maaso nga tebakimbuuza nga nkulembera bali mu nuupu. Musajja wange Kyagulanyi ng'amanyi n'ekigenda mu maaso. Nensimbawo ababaka 300 nga nuupu yakatandika. Kati kambalage nti nze nnyina steering n'amafuta nze nga yina bajja kitegeerako. Toyina kyakunkola ne bw'onondoga eddogo terinkwata mpozi ng'onootega mu kkubo n'ontemako omutwe. Waliwo yazaala omutaka n'angamba yanyiiga nnyo Ssenyonyi yali wano naye nti omwana w'omutaka njogere ku Ssenyonyi ensi yaleeta mba mumwagazaaki. Sira kyemwaga ndi mwana wa mutaka. Abantu abafaanako bwe batyo balina ekizibu ky'amaanyi tebategana kigenda mu maaso. Dokita ababuulidde yali alwana tujja abaana baffe abali mu makomera n'agamba tubateeseze. Yavumibwa ekikyamuvumibwa naye obusajja bwe bubu kati bwagala kuteesa ku nsonga ya ssente bufune akasente. Ku nsimi bateesa ku ssente bakola ki? Otegeera omukuusa bwakola ki? Twamuwadde ebbeetu kasa mutalonda alina baasi mulonde omuntu gwe mulowooza nti wankyukakyuka. Omulabe waffe yoyo atambulira mu baasi etalina layiningi omuvuzi waayo mumulaba embeera gy'alimu kyabakuza sibabuusabuusangako mu kusalawo kwammwe. Sibabuusabuusanga mukuba akalulu kalimu n'ekkinyi. Akalulu k'abantu bano mukakube nga sikaliko nakwetonda mukakube nga kakwewaayo naye mbasaba mukole omulimu ogusigadde. Sekkeba walina ettiimu ye Omugalatiya mumumpe n'emukyala Kakande yakulira abakyala ba DF ono ye mwanika wa DF Dr. Abed alina okunoonya ssente z'ekibiina bagende bannyambiko omulimu gw'eggwanga omunene. Nnyeno Bukungwe twaggalawo dda ensonga twagimalayo ey'omubaka. Kimanya kyabakuza Kabonera n'emiriraano Ssenya n'emiriraano mumpe ababaka bano mbeetaaga bannyambiko okukola omulimu gw'eggwanga. Byonna nga biwedde tujja kukomawo ntugambe obudde butuuse okuddamu okulangirira olutabaalo olupya olw'obuyinza. Olutabaalo olugenda mu maaso lunoonya obuyinza mu ngeri yakyejo. Bw'oba onoonya obuyinza tosaasaanya balwanyi banno. Bw'oba onoonya obuyinza owuliriza banno. Bw'oba onoonya obuyinza okkiriza okuwabulwa. Bw'oba onoonya obuyinza okkiriza okugamba nti awo waliwo okwesitala tambula mpola. Olw'olwa abasajja bakulu basema kambalaba mukonomi wa Nkavuma bw'afuna obutakkanya ne mwannyinaze agenda n'ajjamu amalisa g'ennyumba n'agatwala kubanga tebakkaanyiza oba n'addamu enzigi. Okulembera eggwanga kulimu n'okumanya n'okwefumiitiriza. Mbasaba mmwe abantu bakimanya Kabonera yenna anajja wano ng'ayagala kubagamba nti ayagala buyinza nga opposition mugende mumuwulize mu lwekyabagamba. Oyo ajja n'abaawuzaamu n'abagamba temuzaayo Abed Bwanika ne Kakande mumanya nti omulabe wankyukakyuka. Ajja n'abagamba nti Abed mubi mumubuuza emmere gyalya mugimma abaana bammwe. Kikulu nnyo okumanya nti omukulembeze agasa abantu be. Ababaka bano ababiri batukoze bulungi okukolawo enjawulo. Tokyasobola kutunda kapa mu kutiya ekimanya Kabonera oba Munyendo Mukungwe. Abantu bamanyi omukulembeze akola biki. Enjiri eyo erabise wano gye twagala okutwala mu ggwanga lyonna. Bannayuganda abampuliriza abali eyo yonna gye muli bw'oba oyagala kufuna modo ey'omubaka wa palamenti bw'akola mujje mukimanya Kabonera ne Munyendo Mukungwe mutegeere kirina okukolebwa. Sabo Dokita njala kuddamu okwebaza mujje wano ne mukyala Kikomeko. Njala kuddamu okwebaza makkati g'abantu bano okwewaayo okuweereza abantu wakati abasajja bano omukyajja ono n'omukyala ono bayimirira nange nga nteereddwako ekkokobereze mu palamenti ne bagamba fesi tusimagira mu palamenti era omuntu asimagirira mu palamenti n'abatabeerayo yajja n'abagamba mpuga yabba ssente za palamenti oba obeera odda nga tuyisa ssente z'eggwanga era bwogenda mu konstituensi zaabwe tewali kiriyo baba biyisa bigambo. Bano babeera nga tuyisa budget babaayo nga tuyisa buli nsonga yonna etambula mu palamenti.
naye mukubira Omugalatiya mu ngalo olw'obumalirivu obwalaga ensonga eyo agibaddeko. Kambagambe kino, Omuyudaaya n'Omuwarabu tebakwatagana. Bituuka ku basibe batwala ne bakola ki? Bateesa. Bw'obeera ne komanda nga tafaayo kulwanira abantu abali mu kkomera, oyo komanda muviire, omanya kapere. Komanda yenna ali mwensa mu bavubuka abali wano ng'olina komandawo nga tafaayo ng'omulaba akukutte, omanya tamanyi lutalo lwakola ki? Lwalwana. Omulwanyi yenna ali mwensa asobola kulwanira balwanyi be n'abajja mikono gy'omulabe, kubanga ebbanga lye bamala mikono gy'omulabe basobola okuwaayo ensonga enkulu mikono gy'omulabe. Obanga omuwala bw'atuula n'Omuyudaaya ku lw'obulamu bw'abantu abali mu makomera, abaana ffe abali mu makomera tulina okubalwanirira. Mukadde waffe Besigye ali mu kkomera, waliwo abagamba mukaagira abeereyo kubanga abasiikiriza, nabo mubawulira boogera Mukama naye tubawulira. Bw'avaayo abasiikiriza, bw'oba toyina nsa nga tolina lugendo lw'otambula era tujja kusiimuulawo, kubanga bano abantu baagala nkyukakyuka, tugimanyira bagyetaaga. So mmwe abaagala enkyukakyuka mbasaba mubeere bumu, mulekeraawo okuyombagala gye mbeereye ku stage n'okwevuma. Temugenda kujjako Museveni nga muwemula muwemule. Bw'owemule kufuru yeggula. Wegenda osula ebisumuluzo ogenda otaliko jjwemula olabe wejja kweggulawo oyingire mu nnyumba. Temugenda kukyusa buyinza, temugenda kukwata buyinza nga muvumaŋŋana. Temugenda kukyusa buyinza nga mulyaŋŋana ng'obwana bw'enjala. Temugenda kukwata buyinza nga mulangirigana ebitaliimu makulu. Mugenda kukwata obuyinza nga muteeka amaanyi gammwe ku bwongo. Bw'oba olina maanyi gokka nga tolina bwongo era ojja bukwata bukuveeko. So baana bannyabo, abaana ba Buganda muwuliziganye, mulekeraawo okwetaba mu bikunso eby'okuvuma abantu nga mwagala buyinza. Gye mukoma okwevuma, gye mukoma okwawukana, omulabe waayita mu makkati gammwe. So mbasaba mubeere bagumu, mubeere banywevu, mubeere bamalirivu, mukole kimu kyokka. Munziriza abakulembeze bano, meeya mumulabye, bakansala mubalabye, mu muti gujja bbawa ekyokukola banga tono nnyo. Mumpuludde bulungi? Happy people! Happy people! Better country! Better country! Happy people! Mwebale nnyo okumpuliriza amaaso mo gy'agondegonde. Agondegonde nnyo.